olukiiko first and foremost olukiiko bwe twateekawo mu constitution nga tebuli wansi wa government. I will give an example like the Auditor General. Bw'aba akola embalirira mukulu Museveni tasobola kumulagira nti kati vote eno giteekeyo bwoti. Akolera report for parliament. The Human Rights Commission? Kakati endala is the Electoral Commission. Chobolaba Kidu Makubya, Mr. Kidu Makubya yawa ekiragiro yakiwa Electoral Commission kiza besije tebamukiriza kwesimbawo because constitution ewe bange egamba nti is innocent. Innocence naye ina levels. Kati level jaliko mu innocence is as good as guilty. Konanka negana Electoral Commission negamba for us we are not under the Attorney General. Chechimune IGG kakati eno Human Rights Commission is independent. Now kati wekola reports zayo is wa Parliament. Now bali singa bali serious group ejo badogera kaya abazungu eyo yanda badde ofuna reports za Uganda Human Rights Commission eziri muki mu Parliament because ziliko obujulizi zandibadde zijimala. Now question eri nti kulwaki Uganda Human Rights Commission teyagenda ne bayita sabawolereza. Yes, because sabawolereza yagana. Now that's why you now have a problem because we try to kola constitution twateka wakakiiko the commission ngo buyinza bwayo nga mukulu Museveni ne government yete bagina ko buyinza kubyaki kubya human rights. Now watu usogenda ku submitting olagamba eno Uganda government gwaba agenda kakati nzinge kyebe kabaliyo n'okubayo ate wale nga bekandaga have you seen them nga bekandaga bagamba no for us we must give this report so bino byonna bifu but ya kunyumyamu bunyumya bwe ekikulu gumya mugongo. Yes, I can tell you gumya mugongo nti ono mukulu Museveni omanya atera kutambula kilomita 12 nga agenda bulembo. Ababulira bazukulu benagabu n'obuyinza wano we nabujja kakati mugendeyo mwebake musagasage bajja kukola ki bajja kubajja kati bana abazukulu bamanyi kyobala banadduli muzukulu ono muvubuka we gwe basse mutabaniwe Jakana Sulaiman Adduli gwe basse eyafudde gwe bamuse nafo okay kakati abazukulu babalwanya abatali nga tebaliya bagenda kulwana n'abazukulu abalwanyi abali mukulya kakati gwe mmanya nti abazukulu abalwanyi abali mukulya bamanyi ekitegeezo obuyinza okuvaako abadde alya n'ofuuka nga bali abatali ngamba bano abaliya abazukulu abaliya bayina ebyuma tojja kubabuulira nti manya constitution eyogera ku ddembe bakuba nga bakuba omusota. The rules of engagement are set. Honorable Kiwanda nga tuwunzika ku nsonga eyo yennyini tuyina kugumya mugongo tukkirize nti bye biriwo bye biri